Ekikonde kyanyose yeseeka Umaru kitadde agamba okutiisatiisibwa kungi byonna byonna ojja kubanga obifuna waneno mu butereevu ate abawo akukuluma nti akoledde NRM naye talina kalungi kabifunyeemu era byonna byonna waneno butereevu wetuula butuuzi nja kubanga nga kwa mu bujjuvu nti Museveni yeyeewera nkolokoto nsonga ki byonna waneno ojja kubanga obifuna ate abaana bamwanukudde wano abaana tebatya ate era byonna byonna nkugambye nti gwe tuula butuuzi kalira ojja kuba buli kimu okifuna mu bujjuvu wali ku kitebe Makerere Kavule vetting yatandise anti munange balina okugaba kaadi ezaba MP naye bakyasunsula byonna byonna ojja kubanga obifuna mu bujjuvu ekikulu weeyongera okubanga weekuumidde ku MCK TV tuula butuuzi kalira nywera mbenga nga kuwa mu bujjuvu bwago katandike n'ekikonde kyanyose mu ba NRM bano balina empisa ensuufu gye batera nnyo okwoleka simanyi oba lwaki naye katugendeyo tulabe Ekyo Salongo Jibo katandika mutandisi kyagala gyesubwatenete tebakunyumiriza gatuliruddawa kutusibako Bukedde TV Bukedde olupapula embutikizi wamu n'ennivize njaja wazo tokkiriza okunyumiriza tulina ne Abani TV ate nga tuli ku DSTV ekyalitandikwa tugenda maaso Salongo Jibo katandika mutandisi oba ogirabidde South Africa oba ogirabidde Juba ku DSTV manya twagirabiddewa ekyalitandikwa Europa Corporation kyagala gyesubwatenete eno firimu ya Busalongo byabadde kololo wali ku mazaalibwa g'omukulu njogera ekindeke ki naye nga bwebityo nze nga mbalaga ebintu ebyo bitera kubaawo naddala mu baganda baffe nga bali eyo ne weebuza kyekiddako wagye tulaga embeera ye tutuusaawo bwe tutyo oba nze naawe naye nga ye essaawa yakakati wenjogerera Seekakiti yalinga yakitadde abadde ayogera nnyo ku bintu by'enkyukakyuka naye oluvannyuma lw'okubanga ajja n'omuwoozi amutiisatiisizza era juzi gyavuddeko ali yakola posi n'amugamba nti ye last warning munnange alinga yatidde n'awanika n'agamba mukole ebyammwe siina kyenfunamu nze simanyi Katonda ampadde budde kale bwenkanabwa ku nsi lwaki ate mba ndwanira munnange ebitali byange Seekiti yabivuddemu ekirungi gye n'omuhoozi nsaba Lowekitiibwa bakuumire mu buyinza tewali buzibu nsiina buzibu kati bw'avaako nze n'enfunaki era bw'asigalako n'enfiirwaki nze ku nsi nga n'envi nzimezi simanyi oba ne wiiki ejja ngimalako b'omwezi ogujja ani pulezidenti nze simanyi ani amumyuka oba Nabbanja mukyala Nabbanja bamwogedde obwa prime minister babumuwe oba babumugjeeko Allah yasitula buli gwasitudde ffe tukkiriza nti amusitudde pulezidenti w'eggwanga lino ye pulezidenti oyagala ate wallahi bw'aliba yateekateeka nti General Muhoozi alina okukulembera ku ggwanga lino ne bwe tuli alina oddikulembera mmwe abalowooza nti tasobola simanyi kakiiko kwe mutuula nga Allah yasazeewo already eno gavumenti Allah agikozesezza mu Uganda bye tubadde tetulabangako ani yali atukwasaganyiza emyaka egigenda mu kati bw'aba Allah yateeseteese n'omwana naye atukwatemu ffe weetuli bw'atuwummuza atuwe naye mutabani we ffe weetuli tabirinze musajja ali simaati mwagadde nno ebigambo bya Seekakiti oluvannyuma lw'okumutiisatiisa oba ojjamu wesobola okuinterpretinga nga bw'oyagala naye nze okusinziira ku byendaba musajja yagambye nti owaayi nze abagaana okufuga nina kaki siri muyeekera nti ngenda mu nsiko ngenda Lwana mbalemesa okufuga gwe fuga wonaamala leeta ne mutabani waafuga nze sibalina obuzibu tukitegeere ate nga tuvuddeko ye omukulu abawo agakaaba gakomba era akukuluma nga wakoledde NRM
naye tafunyeemu kantu konna era tuuse n'okugamba ye following gy'alina n'ebintu byafunyeeko mbu by then yali abifunidde ku opposition naye mbu NRM ku birungi byagikoledde tafunangayo kantu nabadde ku ddwaliro Kabata bunaku mbadde ntambula ndaba mpositinga waka Museveni teri muntu wa State House yaziwe nabadde ne Major Kutesa bunabadde nkolera teyatuuka wabula yankubira essimu nga ndi mu oxygen nenji receiving nga amanyi mukama wange akubye essimu Major Kutesa yagamba babloga muli basiru lwaki munaku postinga nawulira ekigambo ekyo nenzitako essimu ng'agamba lwaki jobulesa mpostinga nga ndi mulwati bantu mwense tikyaye Kabata fotoate tunana genda mbintu by'ekisimu nga tulina emirembe nze erinnya lyenina nalikolerwa aba laptop ate nga bano abayuji oyo yuja avuddeko ne bankolera erinnya nenkwata platform yange nenjigata ku gavumenti gyenjagala nze nagendanga newa Bobi Wine Saida Madado oyo yangamba Franka tukwagala naye olunaku lumu toyo kyanga era olunaku nze lwe navuma Bobi Wine lunaku luyagenda Luwero n'avuma Muhoozi nenva mu mbeera nange nevuma Bobi Wine okuva olwo nenjawukana n'abaana ba Nuupu abaana bonna bavuddeyo Kabata ne bavuma abantu ba gavumenti ngenda tandikira ku pressure Kabata pressure yavuma maama wa Museveni Esther ko ku ndeke yafa bwamala omuvuma nempulira nga kinkutteko nenkwatagana ne full figure ng'avuma Kabaka ne kukundeka ne bankubira ne ku kooti ya Buganda mwabiraba nga bankuba abaana abali tiimu ya pressure ne UG yaliwo naye nkulaga teri muntu wa gavumenti yali ampise nangamba nti webale naye full figure Katikiro yamuyita namwebaza gwe nali naye nga tulwanyisa pressure gundi Anita Amongi yali kwebyo nga pressure amuvuma Anita Amongi yampita nze ne full figure gwe twagenda full figure sente ne basuwa yampako katono saasima kasente ke yampa bantu we yakuwayo nga mmeka sijazogera bati yampa kasita ku runo yampadde omusajja yabagamba nti mpawo atalikaaba era kati olaba omuntu akaaba oyo abawo Franka omuntu ayinza okwogera n'ogamba nti agundi asala omugambo naye ebibadde bigambo byendowooza mubiwulidde akukkuluma oba oliawo alina special care gyeyeetaaga mu NRM ne special treatment egyeyeetaaga okuba nga abasajja bano bamulaga naye kyagamba nti tebamulaze era tebamufuddeeko tebaagala mmanye eyo nga tufuddeyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeewera enkolokoto era mu bigambo bye oyinza okugamba nti yeewerera bamaseeka bakalicho leaders saako kale ngambe banaddiini lwaki uliza ebigambo bino then omwana agenze mu maaso okwanalizinga kwogera ku byamawanga n'eddiini mu byobufuzi bw'oba oyagala kwogera ku byeddiini genda mu kereziya n'ekanisa okolagane na Katonda n'omusosodoti n'omwawule na sheeko ono wakasambya waali awo naye bw'oba oyogera ku ebyetaago by'abantu ebyensi toleeta ddiini n'amawanga wano bw'ogaleeta oba oli mulabe wa Uganda era oba oli mulabe wa Africa kati ye layini gye twakwata eyo Sawa Muzeeyi Museveni ffe bulijjo tukupima naffe nga tuli eno tukupima tugamba omusajja ono kiki kyalowooza atidde kyenkana ki ye ne basajja be mpaka we twabadde tuli awo nojja n'otulaga engeri gy'otiddemu bulijjo akaliro okawulira abafaaza bye boogera abaseeke bye boogera n'abasumba bye boogera abantu bye boogera bulijjo biwulira bulijjo kye tulowooza naawe okirowooza ate ffe tulowooza bingi osingako awo tewayogedde nti tulowooza nti wokwata ku Kyagulanyi nga twekalakaasa si kyekyo gwe wayogeddeko kitono wookwatira ku Kyagulanyi tosula tosula muganda wange kyekiri mu mitima gyaffe muganda wange tozanyira ku Kyagulanyi tozanyira ku pulezidenti w'eggwanga bino bye wawamba Obote tosobola kuddamu kuwamba Kyagulanyi ate n'omuwaŋŋangusa ekyo tekisoboka naye muganda wange toddamu kuyogera ku bintu gwe ng'oyogera ku by'obuwangwa n'oyogera ku tribes
n'oyogera ku church ng'ate toli musumba gwe weewoda sitesebo eyogera ku buli kyosanze weewa self importance oyogere ku buli kyoyagala okwogerako nebba abaliyo eri mbu teboogera ku kye baagala kwogerako otutulugunye nga tewaliiwo asobola kwogera. Muganda wange bulijjo tulinze tuwulire otidde kyenkana kyera okuva kati we tutegedde mbu watidde nnyo tetusobola kujjako kaliro ffe twagala kimu kukulaba ng'ogenze kyotwagaliza kye tukwagaliza otwagaliza kubeera bubi nga tulya nfuufu nga musota kabulaaza tukwagala kulabako ng'oli mu kkomera. Tewaliiwo kirungi kye tusobola kwagaliza Muzeeyi Museveni otuyisizza bubi nga ffe ate bw'okituuka ku ffe abavubuka abatalabanko ku mukulembeze mulala wallahi otufuze bubi. Twali tulowooza ebbanga lyonna nti obufuzi bwe butyo bwe bubeera nti era mubeera mu mbeera embi bwe mutyo ne muguma mpaka abamu we twatambulako ate ne tu-exposinga ebiri ebweru ne bannaffe ne babiraba ne bakakasa nti kituufu omusajja atufuze bufuzi bubi ensi gye ziri nga zimuvinga ebintu bitambula bulungi ate mu myaka emitono naye Muzeeyi Museveni otufuze bubi tetusobola kujjako kaliro okujjako omuliro gwaffe ogenda kubanga tokyali pulezidenti ebyo bye wawamba byonna nga bigudde butaka bye twagala naawe tetukwagaliza kirungi kuki muganda wange ate ke wayogedde bino tugenda kakasa nti nno akaliro oyongerera ddala okawulira emyezi egi ensasagge egwe oba gwe omule emirembe obeere lwakitula ffe tetwagala mbeera mbi tetukulinaako mpala n'ate eyaki twagala kulaba ng'ensi yaffe muvinga onu sebyo byogivuga ogiza livansi twagala egende mu maaso kagolodi naffe katuyambe taata n'akafuta katukolere bannaye ffe tunaabeera bubi paka ddi tubeeremu eyo embeera ey'okusabiriza buli kaseera tubeere baddu buli kaseera nga mmwe mumaamidde ensi. Muganda wange ke kaseera kano emyaka tegijja kusukkaana nnyo tugenda kukoma ku egyo muganda wange totutwala wala otutwala wa tetulaba na gy'otutwala totubuulira gy'otutwala totubuulira ddi lw'ovaako oli awo osirise busirisi ffesebo tulowooze bulowooza mbu tusirike gw'olivaako abasumba basigale nga babyogerako basheeki basigale nga babyogerako buli omu asigale ng'akwatibwako eri ensi ye totiisatiisa bantu naawe ekyogamba bulijjo bya mirembe mbu abatabyogerako n'obaleka era n'abatabyogerako obadde ng'obanyiga buli omu tewali kye tusobola kuvaako tugenda kubibeerako paka tufa tulwanirira nsi yaffe tetugenda kusirika twogerweko ng'abaatiitiira tugenda kubeera bazira tulifa tuli bazira wallahi tetusobola kuva ku nsi yaffe ezikirire nga tulaba buli kimu tekitambula bulungi kabulaaza akaliro katukawulire ffenna. Bantu bange abaana tebakyatya abantu bakulu olaba omwana bwamugambye amwana okudde amuzeemu oba abiwulire oba nedda nze naawe ate olunaku olwaleero wali ku kitebe Makerere Kavule batandise process y'okuba nga bavetinga abeggwaniza ekya MP nga bayita ku kadi ya NUP era ng'okukyenkyola kugenda mu maaso tujja kubanga tufuna di olwetufuna abaani abafunye kadi bagenda kubanga bakiikirira oba bakwatira nupu ebendera kyekiri wali kyekigenda mu maaso wali Makerere Kavule era nalabye bangi bavuddeyo ba Big Eye Bazambali Blasio ba Mathias Walukaga bangi nnyo bonna nga beetegefu okubanga abamu bagamba nti munnange kinaaba kivuddemu kyekyo bajja kugenda n'ekyo ekinaaba kivuddemu nga watali kuwakanya era abamu ne batukakasa n'okukakasa nti ekinaaba kivuddeyo kyekyo batafunye akakasa mu butuufu tagenda kubanga ate yegatta ku kitebe ku pata endala. Erinnya lyange nze Mayanja Ibrahim Big Eye era nga nze omu ku beesimbyewo okuba omubaka ow'Ennansana Municipality. Ndi wano okuba nti nveetingibwa olunaku lwa leero netegese bulungi era nnize bulinzi kuba nti nziramu ebibuuzo byo ebigenda okumbuuzibwa. Honorable Chandika Gaddafi, aspiring member of parliament, and we account that's Yobe District on the ticket. I'm here for the vetting. Wabo
balindiridde kinaaba kivuddeyo era abanaaba baweereddwa kaadi abe bagenda okuba nga bakiikira ekibiina kya NUP mu kalulu ke tugendamu akabona kajja kuba mu 2026 no si wala tuli ku countdown tubulayo myezi bwezi ekintu kibe nga kitokota nga si kisaanikire era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo omwana agambye nti mujjukira omwami gwe bayetanga Seeka Umaru ow'Enansana mumujjukira oyo yavaayo ne yeewala n'agamba nti ayagala alabeko ku maziga ga maama wa Segirinya era mujjukira nga yeewera ababuuzizza nti ali ludda w'essaawa ya kakati munnange nno n'ensi ebadde yamwerabira era nga tetujjukira na kujjukira nti waali kankutwaleyo onatunyonyole teri atamanyi musajja ono taliyo okujjako nga tabadde na ssimu mu myaka 2-3 emabega 46 wabula wuliriza bino ono bamuyita Seeka Umaru Nansana gye yawangaaliranga ebbanga lyonna wabula ssaawa zino wenjogerera taliyo ali mu jjeera bagenda musiba ebbanga litamanyiiko muwendo oba litamanyiiko bbanga kati wuliriza bino Seeka Umaru yavaayo n'agamba mbu agaba oluzaalo omuntu yenna nga Allah teyamuwa zadde alimuwa n'agamba nti omuntu yenna nga azala bana balenzi amuwa abawala n'oyo azala abawala amuwa abalenzi ate nga Allah atugamba yenna nyini kuwa zadde yenna nyini kutabulatabulamu naawe omulenzi n'abawala oba naawe abalenzi bokka kwoyo gwayagadde oba nabo omuwala kwawo gwayagadde wabula wuliriza Seeka Umaru yavaayo n'atugamba nti ye agaba oluzaalo era yakolako kaposti ngalaga nti janguno n'akakadde akuwemu 15,000 ogera oteke mu bizinesi kazi nentya obuwufu nentya emboona z'emitwe z'abantu bawano ne bakwata akakadde bagenda babawemu 15,000 gwe olaba ligatta mu ntegeerayo si kyenjagala kye kino Seeka Umaru Allah yamukwata ali eri wabula kyeki ekisinga obulungi eri Seeka Umaru kuva mu kkomera nga asiramuse erya ddala omuntu okuva okusoma aya okutuwa hadith otuwa zikiswa tekikola busiraamu Seeka Umaru tewali musiraamu wabula kijja kukola amakulu ove mu kkomera ng'oli musiraamu nga shahadayo oginywezezza wabula wuliriza kyenjogera wekibanga obulungi bwo kubeera mu kkomera ofiireyo ofe ng'oli musiraamu wallahi nsaba Allah kyabakuwa wala wekiba nga ogenda beera mu kkomera oveeyo ng'oli musiraamu ebbanga lyanabayagadde kyekisinga obulungi gy'oli kuba wallahi tewali musiraamu yadde n'akatono wabuza abantu nga nakati toliiyo abantu bakyali mbubuzeebwo Allah atugamba oyo yenna ayamba ku kibi okutambula asigala afuna empeera zaakyo n'oyo ayamba ku kirungi asigala afuna empeera zaakyo wabula Seeka Umaru nze ayagaliza gwe eyali omusiraamu eyabula odde ku bubumbwa bw'obusiraamu nkusaba ebbanga lyobadde mu kkomera lyoli mu kkomera okozese chance eno okutula shahada empya nsaba buli omu atambulize vidiyo eno etuke ku Seeka Umaru kuba ekituufu tumwagaladde mu busiraamu wabula wanaaba aganye Allah agenda mmunyega Allah mwenyini atugamba nti ebonerezo bye bya waggulu ate biruma ate binene Seeka Umaru ekituufu weddabulule dda mu busiraamu wakola bingi nebyo Allah bisonyiwa Allah komawo mu busiraamu mulo ntambuliza vidiyo eno tuke ku bantu abalambula Seeka Umaru Nansana asigadde kamu abiri ko kumodikiru kaka ye yano ko kumodikiru kaka boyaga oyo Seeka Umaru no yalingane oba program ku iziti KBS era nga nno bamu advertisinga nyonyo yagala obugagga yagala ogenda ebweru yagala mujjukira bulungi naye n'oyo ayogedde ekyama era abantu beebuzanga waliwo yabula ennyennyennyawo abantu ne beebuuza Seeka Umaru ali ludda wa oba mujjukira mu kaseera ako wetwali mu misango gya Haji ne Hajati Zuura awo bayogererako ku Seeka Umaru oyo ne bagamba naye ali mu kadukulu kakati wulira biibyo onagambye nti wallahi omwami oyo teyaliiko na musiraamu nti ebikolwa bye byali tebipotroyinga obusiraamu eddiini y'obusiraamu. Abaffe ebintu bwe bityo
naye nga ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako era tubaawo kubanga tuba ebitambula ebigenda mu maaso naye nga webale kubanga wekumbira ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.